إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba nsaba mukkirize mu ddakika ntono tulabe obukulu bw'omwezi oguyitibwa al-Muharram. Omwezi oguyitibwa al-Muharram tugenda kulaba omwezi guno ekisookera ddala. Muharram gwe mwezi ogusookera ddala ku kalenda y'Obusiraamu. Kalenda y'Obusiraamu eno kirungi okubeera nti omuntu agitunuulira nnyo. Lwaki? Kubanga mulimu ibadat, mulimu okusinza, emirimu gy'okusinza egy'enjawulo nga gitunuulidde kalenda eno. Ate ekyokulabirako Ramadan, okusiiba omwezi gwa Ramadan. Omuntu atamanyi kalenda y'Obusiraamu kitegeeza Ramadan ejja muyitako okukola hijja. Omuntu atamanyi kalenda y'Obusiraamu kitegeeza hijja ejja muyitako. Naye alhamdulillah olw'okuba nti social media yajja naki Ramadan wetuuka, alhamdulillah kitwanguyira okuba nti tutegeera tufuna amawulire nti kati Ramadan etuuse. Naye netumala tubeerawo nga emyezi egy'Obusiraamu tetugifaako, kitegeeza ibaada ezo tuba tujja kukola ki, zijja kugenda nga tetumanyi. Naam, ekisookera ddala omwezi guno tulabye nti gwe mwezi ogusookera ddala ku kalenda y'Obusiraamu. Kitegeeza omwaka guba guweddeko kati nga omupya gutandise. Olwekityo tuli kumpi kuyingira mwezi ogwo wenjogerera ogwa Muharram. Olunaku olwokuna lwa wiiki eno, olunaku lwaleero lwakubiri, naye olunaku olwokuna lwa wiiki eno inshallah tugenda batuyingira Muharram. Tugenda ba Muharram nga lumu oba ku Friday inshallah. Nabwe kityo kirungi okubeera nti omuntu yeebalaabala omwaka gugwako. Tuli mu Dhul Hajj, abantu tukyali mu Dhul Hijja, omwezi ogusembayo ogw'Obusiraamu. Abantu bakava okukola hijja, bazzeeyo ewaka. Naye kitegeeza kati omwaka gugwako, buli omu asaanye okubeera nti yeebalaabalamu biki by'ozza okola omwaka gwonna ku sayidi ya Allah. Tulina okwebalaabala ku bintu bya dduniya byokka. Ne dduniya kirungi n'oyebalaabalamu, n'olaba omulimu guno gwenkola, abaffe mulungi ntuuse wasse mulungi, abaffe nseetuseeko okuva we nnali nga sinatandika kukola mulimu oba nedda. Egamba twebalaabalamu mu by'edduniya, abantu batera okikola. Nagamba naye nedda kankyuse omulimu guno, siina kunkulaakulana yonna gye ndaba, n'ovaayo n'okyusa. Oba omuntu alina bizinensi ayinza okwebalaabala, nalaba ng'akola loosi n'ebifaanana. Nga tukola eby'edduniya ebyo si bibi, naye n'ebya akhira ebigenda otugasa ku nkomerero nga tuvudde mu bulamu buno, tulina okuba nti nga tubifaako nnyo, kuba buli bwe bulamu obutaggwaawo. Omuntu asaanye okubeera nti atuulaawo ne yeebalaabala. Allah yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah walitanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala atukoowoola n'atugamba nti tutye Allah, era omuntu atuulaawo abeere nga yeebalaabalamu biki byawaddeyo, biki byategese ebigenda omugasa enkya. Walitanzur nafsun ma qaddamat lighadin, omuntu abeere nga atunuulira biki byategese ebigenda okubeera nti mumugasa enkya ku lunaku lw'enkomerero nga tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe essala zo ziri zitya? Amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agetteeka, emirungi gy'etteeka ng'essala 5 oyimiridde otya? N'ebirala byonna, emirimu emirala, enkolagana yo n'abantu, enkolagana yo n'abazadde bo, oyogera otya? Ogeya, ovuma, ogamba twebaleebalemu, amaaso go galabisa ki? Emikono gyo biki by'ogikozesa? Tubeere nga twebalaabalamu, tulabe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuba Allah agenda tubala emibiri gino gye yatuwa tugikozesa ki, byonna agenda kubeera nti atubala.
olulimi lwaffe obwerere bwaffe n'ebirala byonna kati omuntu asaanye neyeebala n'atuula omwaka guno guggwako naye nnyimiridde ntya mu kusinza Allah ngenda sisinkana enkya Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kukola ntya kati omala okwebalabalamu ng'olaba waliwo ekitabitateredde beera ng'okola ki osaba Allah akusonyiwe saba Allah subhanahu wa ta'ala kola tawuba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusonyiwa ate by'otannatuukiriza otandika okukola ki obituukiriza olina obuzibu mu ssala olina obukendeevu mu ssala faayo olabe nti osaala n'emirimu emirala mingi omala okuba nti okumala emirimu egyetteeka okusiiba okwa sunna okwekyeyagalire okusaala okwekyeyagalire waliwo essala eza sunna oggyeko zino 5 n'emirimu emirala egitali gyatteeka faayo olabe nti ogikola Allah agamba nti ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa inqal emirimu egisinga obulungi maaso ga Allah gye gigenderera naye ogubanga muki mutono nnyo faayo olabe nti okola emirimu emirungi osekane Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina emirimu mingi ng'omaze okukola egyetteeka faayo olabe nti oyongerizaako n'emirimu emirala egitali gyatteeka naam ekirala omwezi guno ogwa Muharram gwe gunaaba gutandise tulina okuba nti tumanya nti omwezi guno mwezi mu myezi egy'emizizo waliwo emyezi emizizo giri 4 egy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala myezi egyo yagisukkulumya ku myezi emirala yani omuntu kasita kakola ekibi mu myezi gino kiba kibi nnyo kwegamba empeera yazo embi ebeera mbi nnyo kwegamba kiba kibi nnyo omuntu aba akikoze yadde n'emyezi emirala kiba kibi okukola ebikyamu naye ati myezi gino kiba kiyitirira obubi ate n'emirimu emirungi wokola mu myezi gino Allah subhanahu wa ta'ala agikubisaamu Allah agamba nti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti emyezi giri 12 naye mulimu 4 myezi gya mizizo tuberenga Allah n'atugaana okubeera tukola ki tweryaza amaanya mu myezi gino mulimu omwezi guno gwe tugendamu ogwa al-Muharram era nga ne guno gwe tulimu ogwa Dhul Hijja nagwo gwa mizizo Dhul Qa'da Dhul Hijja Muharram ne Rajab emyezi egyo gya mizizo nabwe kityo omwezi gwa Muharram guli gumu ku myezi egy'emizizo naam mwezi guno ogwa Muharram gwe tugenda otandika insha Allah ku Lwokuna tulina okuba nti tufaayo okulaba nti tuyitiriza emirimu emirungi ng'okusiiba tulina okuba nti tuyitirizaamu okusiiba yitirize nnyo okukola ki okusiiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti afdalu siyami ba'da Ramadan shahru Allahi al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl Nabbi yatugamba nti omulimu okusiiba okusinga okuba okulungi maaso ga Allah ng'oggyeko okwa Ramadan kwe kusiiba omwezi guno ogwa Muharram gezaako olaba nti sigamba nti gwonna gusiibe naye gitiriza nnyo okukola ki okusiiba ennaku mu mwezi guno ogwa Muharram si kyatteeka naye yitiriza nnyo okulaba nti osiiba mu mwezi guno ogwa Muharram gwe tugendamu kirungi okubeera nti osiiba nnyo olunaku olwo naye mu kusiibako faayo olabe nti olunaku olwa Ashura olusiiba faayo olabe nti olunaku olwa Ashura olusiiba olunaku olwa Ashura lwe lunaku olw'omwenda olunaku olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram olunaku olwo olwa Ashura lukulu okulusiiba lwaki olunaku olwo lwe lunaku Allah lwe yataasizaamu Musa n'abantu be n'abataasa ku bufuzi n'ejjoogo erya Firawuna yali abonyaabonya abaana ba Isirayiri abaali batya Allah abagoberezi ba Musa abaali bakkiriza Musa nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu ba Musa Firawuna yali abakola ki abatigomya Abaisirayiri naye Allah subhanahu wa ta'ala omulembe gwa Musa abantu abaali bakkiriza Musa olunaku Allah lwe yazikirizamu Firawuna ate abaana ba Isirayiri abaali bakkiriza Allah abasiraamu mu biseera ebyo abagoberezi ba Musa Allah n'abawonya ne bawona ekyafaayo kiwanvu Allah subhanahu wa ta'ala yalagira amakubo ne geekola mu nnyanja ne bayitamu
ate abantu ba Firawuna ne babeera nti babbira mu mazzi ago. Olunaku olwo lwe baawona lwali lunaku lwa Ashura, era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku olwo yalusiibanga. Era nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Nabbi yagamba nti okusiiba omwezi guno ogwa Ashura, olunaku luno lwa Ashura, omuntu alusiiba olunaku luno lwa Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi oba ebibi eby'omwaka oguwedde. Nabwe ekyo kirungi okuba nti tusiiba omwezi olunaku olwo lwa Ashura, olunaku olwa 10. Bw'oba olusiiba ekirungi okusiibako olunaku olulala, n'osiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Lwa Ashura olunaku lwa 10, naye kirungi okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi, okwawukana ku Bayahudi nabo baali balusiiba, Abayudaaya. Naye kirungi okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Naye oba tosobodde n'osiiba olw'ekkumi lwokka, nakyo tekiina buzibu. Osobola osiiba olw'ekkumi lwokka, tekiina buzibu. Nabwe kityo omwezi guno ogwa Muharram tubeere nga tugulindirira, tubeere nga tufaayo okulaba nti tusiiba mu mwezi ogwo. Si gwonna, naye tufeeyo okulaba nti tugezaako okusiiba kye tuba tusobodde. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.